olwaleero Frank Gashumba avuddeyo n'akasa akatambi akafuluma n'akasa nti nno omukulu Alex battamutte bajja mujembulamu obwensi olw'ebyo byabadde ali mu Uganda ensangi yabadde ayogera ebigambo bye kati waliwo olutalo olw'amaanyi olutabuse oluliwo wakati w'abannakatemba osimanya ono omwami yani Senkubuge siyaasa avuddeyo atabuse awakanya Frank Gashumba byayogera kubanga omusajja abadde ow'ekitiibwa empagi yafudde mutetegeerekeka kati Frank Gashumba abalangidde nayogera amazima engeri gye basseemu Alex Mukulu kati bali kubanga bagambye amazima ne batabuka olutalo oluyombo oluli awo olw'okubabuulira amazima nti omusajja bw'abadde mmwe okufa kwe okuva mulamu obwensi tandike ddala ndowooza bwe tuti then tulabe ebigambo nalabye muganda wange Abe Mukiibi ngaga nti ono abakungu mu gavumenti bawange nti ono abadde national asset ki ng'afudde embeera mbi lwaki musasula A+ millions ng'abadde yeetaaga kuwangala abeerewo muketinga serious gwe kungu muyiga okulambula abantu nga balwadde abamu beetaaga counseling abamu beetaaga love baagala comfort ng'okulabako obulabi kimuwonya oyo omusawo saagala mwogera linnya lye yaŋŋambye ebbanga Alex yamala Lubaga nze Gashumba nze nagendayo waliyo Kyazze pasita yagendayo Kyazze si yabadde agamba mbuno tujja musabira busabizi bane temunkwotinga bubi it's not Kyazze kavubuka otegera ndowooza kubano bwe muyita ba celebrities simanyi abanene none of them visited Alex Mukulu in Lubaga none of them ne kati obalaba bonna balinga ng'enswera ku mulambo gwe ndowooza owulira kati ebigambo ebyo Frank Gashumba byayogera njagobekunenye bulungi nnyo ngabadde abyongerako bw'ati bino byonna bimanyi Alex owulire gwe wulira wano bino byonna bimanyi Alex yafudde embeera mbi ekisooka aba family mukyala we baali bayawukana oba ali Bungereza omwana w'omuwala baali mu America ono awakiragiro kino ono awakisi Alex bamujje mu nnyumba mutwala kiruddu ng'aweddewo kana akavuuka akayita kapasita omuvuuka badajjanja Alex awaka be bana bamukuba yaleeta omutrayininga oba trayininga ebyokuzannya yafudde talina family kino nkibagamba mwenna at the end of the day tuddayo ku family ndowooza owulira yo Frank Gashumba ebigambo byavuddeyo n'ayogera oba nfuna bulungi nnyo wetegereze nnyo ebigambo bya Frank Gashumba ebyo okitegedde tuddeyo katambi kano ke twatandikirako breaking news kubika muganda waffe Alex Mukulu okitegedde nga kalaga nti Alex Mukulu yattiddwa buttibwa kati ogatte ebigambo bya Frank Gashumba olwali bagamba naye bavudde bagamba simanya bamuwadde state funeral simanya state burial okitegedde bulungi nnyo omuntu gwe mwagaana okuwa state treatment mumuwa mutya state burial ekyo kikola ku muntu nga olwadde mwamuwa state treatment n'agenda mu mikono gyammwe state ebadde mujjanjaba then awo kiba okay okumuwa state treatment state burial obangeddeyo mulimu gwabwe naye omuntu temwamuwa state treatment mwamulagajja ne mumuleka kati ate mumuwa muta state burial kitegeeza musendekeza buganya yetukuwonye maze okitegedde ebigambo bino bijjukire bino akatambi kano engeri gye battamu Alex gye bassemu Alex Mukulu amawulire ag'ennaku agaliwo omusajja gwe bayita Alex Mukulu afudde bwe muba temumanyi Alex Mukulu bamubuuzaako awo okwebaza Museveni okulonda abantu abamu yagamba ye Alex Mukulu anywa obutwa bw'emmese n'afa era afudde afiiridde ku kigambo kye bamumaze bamusse oyo omusajja bamusse nkubuulira bajja kugamba musimanya abadde yalwala bino eva bo bayiye ebiboozi musajja bamusse bambi nkubuulira naye abadde yabigaana nange waakiri nfa nfa nkubuulira nze sigera livinga mu nsi nga siina makulu never
yagaana okuvira mu nsi nga talina makulu. Yakigaana. Oyo Alex Mukulu yabigaana. Annumyemu bambi, annumye nnyo bambi omusajja oyo. Goge mazima. Bamuse ekyo nkubuulira. Ate Museveni alina kye bayita timing. Muba mulinga abatunudde eno. Ng'abaako gwanyiga. Bw'atyo bw'akola ebintu bye. Basse mutte tombuulira. Bigambo byoba gw'omanyi biki. Nkubuulira. Museveni alina kye bayita timing. Muba mutunudde eno. Omusajja yabigaana. Yagamba y'okwebaza Museveni anywa obutwa bw'emmese n'afa. Yes, naye era ffenna gye tulaga. Newe mulwana nnyo bannammwe batusookeyo. Bannaffe batusookeyo. Nammwe era mujja genda awo. Ekyo nkubuulira. Oyo omusajja abadde ajjayo ekigambo ekigamba obukadde magezi. Nkubuulira. Yes. Ffenna tujja genda. Lwaki onkozesa ebyekisiru? Lwaki nina okukola ebyekisiru? Mbumbeerewo. Lwaki nina okwefuula omulalu? Mbumbeerewo. Rest in peace omugenzi. Mukama omwoyo gwaguwumuze mirembe Alex Mukulu. Ekyo kyo. Omusajja oyo bamugjeyo. Ate bwe batyo bajja bakola. Naye ebyo bigenda kukola nga amafuta. Amafuta. Okufuba okulaba. Ago gagenda gabeeranga amafuta. Kutwongera bwongezi. Nsonga. Lwaki tulina osiganga tulwanyisa obusajja obwo. Ffe tumanyi enkola y'abo abasajja. Butwa. Bagaba obutwa bubeera siro. Bwe batyo bwe bakola. Breaking news. Ndoza wulira. Bwekityo kyatandika nga Alex Mukulu yakavambulamu obwensi. Kati ebitandise okuluma biraga nti kyaddala Alex Mukulu baatuze mutuge. Alex Mukulu basse mutte. Oba ontegera bulungi nnyo. Kati abasajja bali eno batabuse. Nawakiragira kino nawakiki. Okitegera bulungi nnyo. Alex bamujje mu nyumba mutwala kimanya ono omusajja ye siasa. Andrew Ben siasa oyo okitegedde ali enayomba mbu bakoye naye nga bw'amala okuyomba bakoye ate n'awaana Sale n'awaana ne Museveni naye ng'ekiriwo kiraga mbu bano bandi bange bajja omusajja mulamu obwensi olw'engeri gy'addayogeramu ebigambo bye ate nga teyeeguya kati bano bawuliriza ate nga bebawaana bali tegeeza nti wandibanga waliwo olukwe ate nga baategedde nti omusajja mulwadde nene basalawo bamutwalire ddala mu lufula bamugajambule. Wulire ebigambo bino weewulirizeko naawe. Ona wakiragira kino na wakiki. Nawakirala. Alex bamujje mu nyumba mutwala kiruddu. Ng'aweddewo. Kana akavuuka akayita ka pasta. Era omuntu abadajjanjaba Alex awaka. Omuvuuka abadajjanjaba Alex awaka. Be bano abamu ku be yaleeta omutrayininga. Oba trayininga ebyokuzannya. Yabadde mujjanja. Family. Kino nkibagamba mwenna at the end of the day tuddayo ku family. Afudali yekka. Yes. Era nze sigenda genda ku National Theatre ne Mulumbero sijja dulinnya kubanga nswala. Nze Gashumba mbadde nsobola okujjanja Alex Mukulu. Era nabuuzizza omusawo lwaki waŋŋamba. Kubanga dde mukwano gwange. Alex simanyi mirundi emeka gye nagenda we. Simanyi mirundi emeka gye yajja waka. Okitegeera. Nze nagamba Alex kendeeza ku mwenge gugenda kutwala. Naguvaako. Nendo agenda okuvaako nga wamulidde lidedda. Nze namugamba Alex kendeeza ku ki ku mwenge. Nswala maaso ga Alex mbeera ntya ku ntaana ye nyina capacity ebadde solo kumujjanjaba. You get it. Era omusawo yo namunyigidde nnyo naŋŋamba nsonyiwa simanyi lwaki saakola saakugamba. So togenda kuziika. Sijja kuziika Alex Mukulu. Kati Alex Mukulu abagamba temwali amukyalire temubumayo. Ng'ogenda n'ofuwe ng'ombe ku beeti ye n'osimbula n'akubira essimu.
tijeni nkula bituka bulungi ng'omumanyi Katonda aliwana bwamumanyi Alex Mukulu yamala kutanyimba ebizibu mu bbanga ly'enkalabu nga tandasenzebera walala gaba okubeera n'abaana ababali n'abazadde baabwe bw'ogenda ogamba nti ng'afiira ati ekiruddu kimukola bulungi okubanga yafudde naabo olowooza nti ate gasiba wansi tomanyi Alex Mukulu nakatono naye tomanyiko kimu tiziye temusanyusiza agamba mukoze bulungi ekitamusanyusiza akugwanirawo nti ekyo okoze kibi ndoza owulira kati waliwo wano omuzannyo ogutandise okutambula olage nti Alex Mukulu ye yasiimye afiire ekiruddu mbuuza muntu kaabe ng'ali atya tali muntu asobola kuwaayo obulamu bwe mu mikono gya sitaani neyeewaayo obulamu bwe n'abuwaayo nti kanyeemfe wali ayinza kusaba kufa bwe baamala okutta Amani bulungi nnyo tewali asobola kukikola naye kati Katemba gwe batandise okutaako emizannyo odde basumba bakugamba mb'omwenge gubadde gwamumalawo Alex Mukulu gwe wamutunuulira bw'abadde yadalaga okulagana n'omutamiivu adalaga n'omutamiivu kati batandise Katemba kulaga mbuno mwenge gubadde gwamumalawo gwe gumusse lwatu ne Kafero we batugamba mwenge otegera bulungi nnyo buli muntu afa ebitategeerekeka batugamba mwenge kati batandise kya mwenge tubirivinga ekyo byokutogamba nno bamujjembulamu obwensi batandise n'okweyombyayombya awo wakulu sooka owulire bino bisensula ensonga wulira wano bwe baamala okutta Amani basudde baateekawo ekiboozi olw'okuba ensi yali ekimanyi nti basudde banywamu ku kabbiya ne balyoka bateekawo ekiboozi nti ecupa yagudde mu buleeki bwe yatuuse okulinnya n'alinnyiramu ecupa emmotoka n'ekola ki n'ekurashinga kaakati bwe baamaze okutta omusajja gwe bayita Alex Mukulu baleese bagashumba batandika otunnyonnyola engeri mbo Alex Mukulu gy'abadde anywamu omwenge mbu era kwe kuvudde ebimusse mbu nze namugamba va ku mwenge ne mugamba va ku mwenge owulira kaakati bakimanyi nti gw'abadde ayinamu kaddawuti nti omusajja atalwadde gwe tutawulidde nti wuyo mulwadde afa ati amangu ago bakakuwa bali eri abeeyita ba Obbi simanyi Ogine Obbi ne batandika okutunnyonnyola engeri omusajja gy'abadde ye isolatinga n'abantu nga ne bwalwala teri amanya nalabye kiragadi oba kyabadde kiragadi kyekyagambye mbu simanyi ndowooza olaba wano tewaliiwo bantu bangi kubanga Alex Mukulu yabadde tali si wa abantu leka nkubuulireko nze omusajja oyo yankubirako essimu Alex Mukulu naŋŋamba olwo yali awulidde nti ngenda kudda Uganda naŋŋamba gwe kaana gwe todde Uganda okutukaabya amaziga bw'atyo segedde bw'atyo tewaliiwo abadde ayogera ku ngeri Alex gy'abadde yakyawamu ki gavumenti kyabwe teri abadde abyogera naye nga ku peegi ya Alex eya TikTok bw'ogendayo vidiyo gye ziri zijjudde bwe ziti za myaka ng'ena nga Alex azayogera buli omu aportraitinga ekifaananyi ekibadde kiraga nti Alex Mukulu abadde akolagana ne Museveni bajjayo ebyacyogamu musimanyi yakwata musimanyi ebyacyogamu musimanyi na Queen bwe yajja ye yazannya omuzannyo n'aguzannyira Queen leka nkubuulireko abantu baayagala ku Museveni ekyo sikinenyeza muntu ekyokuba kubanga wayagalako ku Museveni naye kyenkunenyezaako okumala okumanya ebigendererwa bya Museveni ate era n'osigala ng'olaba olina kusigala eyo wa Museveni awo mba nkunenya kuba ebigendererwa bya Museveni byakusaanyaawo banne kusaanyaawo bantu kusaanyaawo byammwe osegedde lagadi nekyeyogeza mwanti omusajja musimanyi baatugamba mu gavumenti egenda teeka ssente musimanyi mu ati musimanyi Alex Mukulu ajje omusajja yabigaana n'abigaana naga bo basituke bajje wano nagenzo olaba kati kyampamire kagamba mwanti mbu Alex Mukulu afudde kiroto kye kyakusisinkana Museveni Gasia omusajja yali ku National TV ne bamugamba webaze Museveni omuntu gw'oyagala okusisinkana oba olina kwegula
yagamba nze Alex nnyo obutwa bw'emmese n'enfa. Omanyi kye kitegeeza? Mbukati oyo ayina ekirooto kya kusisinkana muntu oyo. Mwe mulowooza tetutegeera. Mwenna mutujja ku kinyusi nti omusajja talwadde. Omusajja akutuse bukutusi. Omusajja baamuse. Akati bakuwa ebisonga, mwabadde anywa omwenge, mwabadde n'obudde bwe naye nga tayogera Gasiya. Temutubuulira Gasiya wammwe. Bonna obusajja mbulabye. Alex Mukulu kyabadde abasinga nti si kiri mululu ate si musiru nga mmwe. Abadde musiru, abadde yagaana okusiriwala. Abadde omululu yagukola ki yagulwanyisa. Ensa abadde ye yali yagisobola. Nga ne bino byonna byabadde ayogera abadde amanyi bye basobola okumukola. Gwe genda ku video ya Alex Mukulu eyasemba. Yali ayogera ku Museveni engeri gye yakangakangamu abantu musimanyi Aisha Crash those baganda. Alex Mukulu n'abagamba ekintu kye bakurashinga liba jinja. Kati omuntu ogenda mu kurashinga otya mu ngeri y'okutiisatiisa bw'otyo. Gwamanyi Museveni enkola ye y'ebintu. Ongambe nti Museveni tabirimu. Ebyokufa kw'omusajja oyo oba mulalu. Naawe oba mulalu. Kaakati basindise ku media kujjuddeko abeefuula nti bamumanyi nnyo. Ne batandika okutusiigira ekifaananyi ekiraga nti batujja awali ekinyusi. Nze nagamba politics mutegeera lwange gwe gw'omanyi n'entegeerayo. Yes, bakujja awali ekinyusi ekituufu, bakutunuza gye baagala otunule. Bonna abeefudde Bwandulu Benoni Kibuuka, simanyi baani bonna. Waliwo omu avuddeyoko n'ayogera ku status ya Alex Mukulu gy'afiiriddeko, ku status enkolagana ye ne Museveni. Waliwo akyogedde. Tewali ayogera. Naye omusajja amaze ebbanga nga ebintu yabigaana. Amaze ebbanga nga gavumenti akavumirira nga kamutama. Nze nkugambye abantu abawagira ku Museveni ebituufu. Bwe baamala okutegeera ebigendererwa bye ebituufu, ate bamukyawa nnyo. Ne Alex mwabadde. Abadde ajja abyogera. Kati omuntu eyagaana okujja mu bino musimanyi kukwata ssente z'abayimbi. N'abigaana n'aganza ebyo sibigendamu. Bino government byawa sente mu abayimbi. Alex yabiraba nti government egulirira kutwala bannayuganda kubajja kubulikamu. Kati mwe bagulirira musirike ye n'abigaana. Musimanyi jangu tugende wasale yabaga Gasiya tonziza mu ebyo. Yajje wano. Yabagamba ye kalasi tukajje wano. Abasajja abayina ebitibwa abeemanyi simu abasalawo okutunda buli kamu ke muli ne musalawo okubeera nga katena basamba kasambe gye bakaagala gye bakazza. Yabigaana. Yagaana okufu. Yagaana okumujja mu buntu okubeera omuntu. Yakigaano kimujjamu. Yasigazaamu kiri eky'obuntu nti omuntu eva obeera ne wiiruyo. Tetugenda kubeera nga nkima mbu batulaga menvu mbu ne tubuukabuuka tujje tutwale eri envu naye nga balina bye baagala otutwalako ate binene. Temutubuulira Gasiya. Nozowulidde. Ati nno okakasizza nti omusajja Alex Mukulu bajje mujje mu bulamu obw'ensi. Olw'ebigambo by'abadde ayogera ye omuntu. Alex Mukulu tabadde wa bulijjo. Abadde wanjawulo. Njagala owulire ebigambo bigenda kubanga bijjukirwa ebbanga lyonna. Ono ye Alex Mukulu. Musajja omu yabuuza ekibuuzo eky'amagezi oba ekyobusiimu byombi nga biri wamu. Nti mwe muliniwinga driving permit zaffe lwaki mwe diguli zammwe temuziriniwalinga. Bwe nakirowooza akanyene nawe ng'omusajja mutuufu. Omusajja ayinza okuba nga yasomera mu 62 mwe yaguladiwetingira. Naye n'olwaleero kaakati olwa diguli atuliko. Nenga ne byasoma yabyerabira dda. Agenda ddayo agiriniwinge. Saagala kumanya. Nozowulidde. Oyo Alex Mukulu. Nti omuntu ne kusalira atulika atukalakata. Ninga yasoma diguli mbu yasoma diguli. Nenga gye yasoma bikadde tebimanyikiddwa na bapangala bipangire. Nenga ne kati kyatulemeddeko mbuna atukalakata. N'agamba adyali niwenge diguli etaba ewera n'okubanga ekulembera olunaku lwaleero. Bingi byabadde ayogera byolabye ku butambi obw'enjawulo. Ebyongera okukakasa nti omusajja ono ajje mujje mu bulamu obw'ensi olw'eddoboozi eddene lyabadde nalyo mu kwogera ensonga ate nga agulirirwa. Banga bagezaako mbu omugulira omwesanga ng'abagobera muli nga tukole tutyo ono mujjewo bujja. Wumula mirembe Alex Mukulu.
Esteri kwera beri kujjukira ebbanga lyonna emirembe n'emirembe.